Afande, message yo twagirabye ffe nga bannayuganda. Afande waffe omulungi ekibuuzo kye wandibadde osooka okwebuuza nti wano twatuukawo tutya bannayuganda okukwata omukwata mundu n'omukuumaddembe ne bamumalirako obusungu obufaanaganako bwe butyo. Afande nga tonnaba tubuuza nti n'okwata omwana wa munno n'omukuba n'omubetenta omutwe. Twagala osooke weebuuze abaana b'abantu be musiiba mukuba ku makubo kubanga muli ku biragiro babasiba abaana b'abantu. Afande nga tonnaba kwebuuza kibuuzo ekyo twagala ekibuuzo ekyo ogende okibuuze bakama abo ababasindika okutulugunya bannayuganda. Afande ekyo kikulage eyo embeera bannayuganda gye batuusiza ku mukuumaddembe ekulagwe obunyiivu n'obusungu bannayuganda bwe babalinako nga mmwe abakuumaddembe. Afande nga tonnaba kuvaayo wano n'otukaabirira ojjukira omusajja eyakubwa amasasi mu mwezi oguwedde ku sitwiiti ng'akubibwa wa poliisi yabuuka ku mmotoka n'amukuba amasasi kubanga agaanye okuviira emmotoka yaabwe naye ng'omusajja ali mu jjaamu nga talina ne waayita. Omusirikale yavaayo n'abuuka ku mmotoka n'amukuba essasi n'akuba civilian essasi kubanga agaanye okuviira emmotoka ye okuyitawo. Tewali kye baamukola, poliisi teyateekawo bwenkanya, tewali kye yakolawo, ekyo kyali okay. When a policeman kills a civilian, it is called a self-defense. But when a civilian reacts and kill a policeman, it's called mob justice. Afande, nga temunnaba kuvaayo wano ku TikTok ne mutandika okukaaba obuziga bwagoonya n'okulaga ennaku ennyingi nnyo. Mutuule mwebuuze mmwe ng'abakuumaddembe era abambazi ba yunifoomu y'eggwanga. Lwaki bannayuganda batuuse mu eyo embeera? Ekyo ekintu kye bakoze bannayuganda si kirungi, kibi era ffenna tukivumirira. Naye golowooza lwaki batuuse okukola ekintu ekyo ku mukuumaddembe ng'ate alina n'emmundu? Ekyo ky'oba osooka otuule weebuuze. Ebyo ebigambo by'oli ku TikTok ng'ogamba bannayuganda bitwale obigambe ababakulira mu poliisi era ababadiployinga ku makubo okutandika okutulugunya bannayuganda. Afande mmwe bantu abakyasinze okutulugunya bannayuganda, mmwe bantu abakyasinze okutulugunya bawanayinki basiviliani, abantu abatalina bisi, abantu abatalina mundu, abantu abatalina yadde emiggo yadde akasaale, ne mubaddako ne mutandika obbakuba ebigala by'emmundu, ne mutandika okubatulugunya, ne mutandika okubakuba ku makubo ku mataka gaabwe ne babadiployinga ku mataka kubanga abo abali mu buyinza ababaduumira baagala kubba mataka g'abannansi. Ne babadiployinga ku mataka ne mutandika okuba bannansi tiya gas, ne mutandika obbakuba amasasi. Kakituuse ku munnammwe bannansi balaga obusungu bwabwe bwe babalinako okaaba. Owoza uniform baji ya Uganda si yaffe. Lwaki mukuba bannayuganda mubatulugunya mubatugumbula nga mukimanyi nti ne uniform gye mwambadde yaabwe? Naawe kennyini okyogedde nti uniform gye mwambadde ya Uganda ya bannayuganda si yammwe. Naye olowooza lwaki bannayuganda batuuka okubakyawamu eyo uniform gye mwambala ate nga bakimanyi bulungi nnyo uniform yaabwe be bagigula? Lwaki muyimirira ku magulu gammwe abiri ne mutandika okutulugunya bannayuganda ne mutandika okubakuba abantu abatalina yadde ekisi? Mwe abakuumaddembe mweyambisa uniform eyo okutulugunya bannayuganda n'okubatta. Afande nga tonnajja wano n'okaaba nti bassa omwana w'abandi kye baakoze kikyamu tukivumirira, naye gwolowooza lwaki baakoze ekintu ekyo? Twagala oveeyo oyimirire ku nsonga lwaki baakoze ekintu ekyo era lwaki bannayuganda abo abantu b'eyibanda baabadde n'obusungu okutuuka ku ekyo okubutuusa ku mukuumaddembe. Baabadde balaga obutali bumativu bwabwe n'obutali bwenkanya obwabakoleddwako ng'ate poliisi egaanye okulaga obwenkanya. Ensi yonna kaseebamu obutalaga bwenkanya, ensi yonna kaseebamu injustice, kitegeeza nammwe kennyini mugenda kutuusibwako that injustice. Golooza oyo omusirikale eyafudde agenda kufuna obwenkanya nti tagenda kubufuna. Bamuziise waabwe nga tewali yadde ke bataddeyo baabawadde simanya kawunga naki ne biggwa ne baziika ne kiggwa yabadde omukuumaddembe ng'asaavinga eggwanga Uganda. Ebyo ebibuuzo by'oli mu kubuuza bannayuganda genda obibuuza ababaduumira. Genda obibuuze bakulu bamwe ababakulira mu magye ba CDF. Genda obibuuze ba Abasi Byakagaba abakulembera police. Don't ask we Ugandans because we are tired of you people in uniform.
Mwe bantu abakyasinza okutulugunya bawananchi. Kubanga muyina uniform n'emmundu ekyo kye kibawa authority kye kibawa amaanyi. Eno regime bawadde amaanyi kyangu nnyo gwe omusirikale ogenda ku street nota munna Uganda ng'ekiyenje n'otavunaanibwa. Ne batafuna bwenkanya bannayuganda babuliddwa gye baddukira okufuna obwenkanya. Ng'ate mmwe kennyini mwe muyina okukwasisa obwenkanya, mwe muyina okulaga obwenkanya mu bannansi. Naye muba mulemeddwa okulaga obwenkanya mu bannansi, mwe mwagala bannansi bakole ki? Afande ekyo kye walabye kituuza butuuza bannayuganda baabimba dda baakoowa dda baatamwa dda baabeetamwa dda. Ekyo kitandika butandisi. Afande tweyongera okutegeeza nti ekyo kitandika butandisi bwe munaaba temukyusizza ku mbeera yammwe engeri gye muhandolingamu bannansi. Kati oli wano otukaala famire zammwe mulowooza famire zonna eziri mu Uganda tezirimu bannamagye. Bannamagye tubalina naffe baganda baffe b'amagye era bakola mu UPDF era bambala ng'ogwo ogwambalo gw'oyambadde. Naye mwe muba mukuba bannayuganda ku makubo tolowoozaayo nti nammwe mu famire gwe famire yo yonna nnamagye. Gwe famire yo yonna bali mu magye. Bwe muba mukuba basiviliani ku kubo mulowoozaako nti famire zammwe nazo z'abasiviliani si z'abannamagye. Bwe muba mutulugunya basiviliani ku makubo mulowoozaayo nti no famire zaabwe nazo zirimu bannamagye. Lwaki mwagala mmwe muweebwe special treatment nga naye mmwe bannayuganda mubayisa mu geyeena? Mubayisa mu butali bwenkanya. Bannayuganda babuliddwa obwenkanya mu nsi yaabwe ng'ate mmwe kennyini mmwe muyina obbawa obwenkanya mu nsi yaabwe. Bannayuganda bali mu kufa batugumbulwa batirimbulwa bakubibwa amasasi kyere nga mmwe kennyini mmwe mwali badde mubakuuma. Naye mmwe kennyini mmwe mubatta. Olw'okutuuka ekiseera nti bannayuganda tebakyalina buddukiro, tebakyalina gye baddukira, tebakyalina gye bawaaba, tebakyalina gye baddukira kufuna bwenkanya. Y'ensonga lwaki bagenda kutandika ng'obbatta wadde muyina ebimundu. Kubanga bantu mmwe tubakooye. Ebyo ebibuuzo nga tonnabibuuza munnayuganda afande bibuuze bakama abo. Nti wano twatuuseewo tutya. Bannayuganda nga bakambwe ennyo eri omuntu ayambadde uniform ekitaaliwo edda. Mu kifo ky'okujja wano ku mutimbagano otandika obulire bwe tuba twogera ebintu bino nga tubagambako mugamba mmwe mwasamira ku TikTok tujja bano na tubasibe tubatte tubateeke mu makomera. Kyokka naawe bw'ofunye obutali bwenkanya, bw'ofunye ekikuluma ku mutima ate oddukidde ku TikTok okumanya nti basajja mmwe muli babi. Tumanyi nti waliyo abalungi naye ababaduumira ababeera be babakozesa ensobi. Ekyo kikulage nti ababaduumira babakyayizza bannansi. Bannansi babeeranga basanyufu okulaba abantu abambadde ekyambalo ky'eggwanga, naye kati buli munnansi alaba ku wa UPDF, buli munnansi alaba ku wa poliisi awulira ng'ayagala na kusesema. Kubanga abantu mwe mutulugunyiza bannansi. Ababakulembera ababaduumira babakyayizza bannansi. Bannansi batuuse okukyawaga yunifoomu ago. Naye nga nammwe ekirungi mukimanyi ti ezo yunifoomu za ggwanga si zammwe. Naye bwe muzibeeramu mukola ebintu nga mulinga abatali bannayuganda. Nga mulinga abataweereza bannansi, nga mulinga abatulugunya bannansi. Afande, nga tonnaba kubuuza bibuuzo ebyo tuula weebuuze wano twatuuseewo tutya. Ate ng'ekyo kikyali kituuza, that is the precedence. Bannansi bagenda kutandika ng'okwerwanako. Wait that, it is coming very soon. Bwe muba temukyusiza mu nneeyisa yammwe n'embeera gye muli mu kutulugunyamu bannansi. Bannansi be mutta mulowooza bo si bannayuganda. Mushimanyi nti be bagula yunifoomu ezo. Naye lwaki mubatugumbula on orders of someone who has his interest in our country? Afande, message yo twagirabye ffe nga bannayuganda. Afande waffe omulungi ekibuuzo kye wandibadde osooka okwebuuza. Nti wano twatuukawo tutya. Bannayuganda okukwata omukwata mundu n'omukuuma ddembe ne bamumalirako obusungu obufaanaganako bwe butyo. Afande nga tonnaba tubuuza nti n'okwata omwana wa munno n'omukuba n'omubetenta omutwe. Twagala osooke weebuuze abaana b'abantu be musiiba mukuba ku makubo kubanga muli ku biragiro. Babasiba baana b'abantu. Afande, nga tonnaba kwebuuza kibuuzo ekyo, twagala ekibuuzo ekyo ogenda okibuuze bakama abo ababasindika okutulugunya bannayuganda. Afande, ekyo kikulage eyo embeera bannayuganda gye batuusiza ku mukuumaddembe ekulage obunyiivu n'obusungu bannayuganda bwe babalinako nga mmwe abakuumaddembe.
Afande nga tonnaba kuvaayo wano n'otukaabirira. Ojjukira omusajja yakubwa amasasi mu mwezi oguwedde ku street ng'akubibwa wa poliisi yabuuka ku mmotoka n'amukuba amasasi kubanga agaanye okuviira emmotoka yaabwe naye ng'omusajja ali mu jjaamu nga talina ne waayita. Omusirikale yavaayo n'abuuka ku mmotoka n'amukuba essasi n'akuba civilian essasi kubanga agaanye okuviira emmotoka ye okuyitawo. Tewali kye baamukola, poliisi teyateekawo bwenkanya, tewali kye yakolawo, ekyo kyali okay. When a policeman kills a civilian, it is called a self-defense. But when a civilian reacts and kill a policeman, it called mob justice. Afande, nga temunnaba kuvaayo wano ku TikTok ne mutandika okkaaba obuziga bwagoonya n'okulaga ennaku ennyingi nnyo. Mutuule mwebuuze mmwe ng'abakuumaddembe era abambazi ba yunifoomu y'eggwanga. Lwaki bannayuganda batuuse mu eyo embeera? Ekyo ekintu kye bakoze bannayuganda si kirungi, kibi, era ffenna tukivumirira. Naye golowooza lwaki baatuuse okukola ekintu ekyo ku mukuumaddembe ng'ate alina n'emmundu? Ekyo ky'oba osooka otuule weebuuze. Ebyo ebigambo by'oli ku TikTok ng'ogamba bannayuganda bitwale obigambe ababakulira mu poliisi era ababadiployinga ku makubo okutandika okutulugunya bannayuganda. Afande mmwe bantu abakyasinze okutulugunya bannayuganda, mmwe bantu abakyasinze